Ekibiina ky'ebyobufuzi kya Democratic Party kirabudde ababaka ba Parliament bakomye entalo mu lukiiko lw'eggwanga wabula batandika okukolera awamu nga bateesa ebizimba eggwanga nti okwerwanyalwanya okwo okumalamu bannayuganda essuubi n'okuswaza eggwanga. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuziza ku kitebe kya DP ku Balintuma Road mu Kampala, omwogezi wa DP Ismail Kiri agambye nti newankubadde oludda lwa gavumenti lwasinza amaanyi ne luyisa etteeka eriggyawo ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA, naye nti era tekyali kya bugunjufu abaludde oluvuganya gavumenti okwerwanyalwanya ng'abaana abato nga waliwo ensonga enkulu mu ddiiro ezaali zeetaagisa ababaka okubeera obumu. Wabula DP era evumiridde ekya gavumenti okuyiwa abasirikale mu Paalamenti bagambye nti akabonero ako kongera okwoleka nti Paalamenti teyeetengeredde mu nkola yaayo ey'emirimu. Nti abantu bagenze mu kulwanagana nga biiru tennaba na kujja ku mmeeza nga bali kulwanagana nga balwanirira akatebe akamu, olwo enkola netandika okutambula. Sipiika n'akola ekikye, leader of opposition n'akola ekikye, olwo bannayuganda ne tusigala nga tulittayo nga tetulina atulwanirira. Nga Democratic Party twagala okusaba nti tubeerenga nnyo ababazi naddala mu nsonga ey'omuzinzi ng'eno ng'ey'emmwanyi, kubanga ekwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Tuve mu mbeera ey'okulwana okutulaba mu constituency nti twakoze twayogedde era twavudde mu Parliament, wabula tudde mu kulwana ku kintu ekigenda okugasa abannayuganda directly. Ebyo nga bikyali awo, DP ewanjagidde gavumenti efube ezimbe y'olutindo olulala olugatta ebitundu by'obukiikakkono ku bitundu by'obukiikaddyo bw'eggwanga nti olutindo lw'e Karuma terumala. Kati Karuma baligikola renovation mu myezi 3 bweddamu okubreakinga down olw'ebya gavumenti byo tubimanyi byekola ennaku zino. Bweddamu okubreakinga down era nga tulida mu buzibu bwe bumu, tufuneyo olutindo olulala olutali Karuma. Nga Karuma bwefa tugenda mu lutindo luli luli bwe lufa tujja Karuma, naye temusobola kutuwa lutindo lwokka oluconnecting Northern Uganda n'ebitundu ebisigadde. Ekyo kikyamu era nga twagala okusaba gavumenti eyongere okukirowoozaako ekoleyo olutindo olulala oluconnecting amambuka ga Uganda n'ebitundu ebirala ebya Uganda. Abantu ba Kabaka okuva mu ssaza kya Ddondo wamu ne Kyaggwe olwaleero bakiise embuga mu nkola ya Luwalo Lwange era nga bano baleese ensimbi ezisobe mu bukadde 39 okuwagira emirimu gy'embuga. Bw'abadde atikkula abantu ba Ssaabasajja Kabaka bano abakiise embuga, Minisita w'ebyobusuubuzi, obulunzi n'obwegaso w'ekitiibwa James Kakomo asabye abantu ba Kabaka okwettanira obulimi n'obulunzi nga kw'otadde obuteerabira kusimba mmwanyi. Mwenna mbeebaza okwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna, naddala okwenyigira mu kaweefube ow'okwejja mu bwavu nga mwenyigira mu nteekateeka ya Mmwanyi Terimba. Mbasaba mujjumbire nnyo wamu n'enteekateeka endala zonna Ssaabasajja Kabaka zaatukubiriza okukola. Mu ngeri ey'enjawulo tubakubiriza ng'abantu ba Buganda mwe mugende mu maaso n'okulima emmwanyi yaffe, mulime emmwanyi nnyingi zibeere ku mutindo mwe musirike mwe tujja okufuna ekigulira Magala eddiba. N'olwekyo temweraliikirira, mugende mu maaso, tuli wamu okulaba nti tulima emmwanyi eyo n'Obwakabaka nga tujja abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bwavu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki ng'akiikiriddwa Minisita wa Kabineti n'ensonga ez'enkizo mu yafeesi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba asabye abaami ba Kabaka okwongera okutambulira mu nnambika y'Obwakabaka era ajjukizza abazadde obutasulawo obuvunaanyizibwa bwabwe okukuuma abaana mu kiseera nga bagenda mu luwummula. Mu ngeri y'emu asabye abaami ba Kabaka okwongera okunyweza enkola ey'obumu wamu n'obutatirira Namulondo n'okuwagira emirimu gyonna egy'Obwakabaka. Abaana basaba abazadde, abaana mubateekeko eriiso mu luwummula, abaana mubayigirize emirimu. Manya obuvuno. Abaana basaba abazadde, abaana mubateekeko eriiso mu luwummula, abaana mubayigirize emirimu, abaana muleme kubatiitiibya, abaana bateekeddwa okuyiga emirimu. Ensonga endala, abaami ba Kabaka netwongera okubasaba okwongera okugoberera okulambika okuva mu minisitule ya Ssaabasajja Kabaka eya gavumenti ez'ebitundu sobole okuddukanya emirimu obulungi.
ku lw'abantu ba Kabaka abakiise embuga omumyuka wa Kagga asooka Ronald Bakulumpagi yeeyamye nti ng'abaami ba Kabaka bakwongera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obwabakwasibwa. Federo mugisobola era no federo yaki yabikolwa twebale nnyo mwebali eddala okwebaza gavumenti ya Beene nti akatono akakuŋŋaanyizibwa gavumenti ya Beene mu Luwalo waliwo ekyabwako mwebale nnyo mwebali eddala kitegeeza nti obwerufu busobola tutuusa ewala era basaba ne bajjabo ndowooza kitegeeza kino nti okulaakulana kisoboka si kirooto okulaakulana kisoboka kasita wabeerawo obwerufu ndowooza ffenna twettanire obwerufu tujja kwongera tumuweereze era tumanyi nti bannaffe muto wange n'ab'amasaza amalala mu bakiise embuga kubaddeko amasomero eggombolola okuli Ssaabawaali Gombe, Mutuba ena Ssaabagabo, Mutuba esatu Kyampisi ne mukulu wa kibuga Lubaga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa bbaawo afa nga talese kiraamo namwandu y'omu ku balina okugabana ku by'obugagga by'omugenzi nga munnamateeka Ruth Kulabako bw'annyonnyola. Tulina aga Succession Act gamuwa eddembe eryo okuba nti y'omu kubafuna ku bintu by'omugenzi singa aba afudde nga talese kiraamo. Amateeka wabula ku luuyi luli tegakuuma nnyo mukyala atali mufumbo singa obadde ne munno nga temuli bafumbo mu mateeka ga Uganda oba oliawo kiba kizibu singa omwami aba afudde talese kiraamo. Naye nga kyetukuutira abakyala abatali bafumbo nti bw'okola ebintu ne munno mufune enkola oba engeri yonna gye muyinza okubiwandiika mu mannya gammwe mwenna okusobola okukuuma eddembe lyo oba obwannannyini bwo. Kooti enkulu mu Kampala eragidde abawabi ba gavumenti abakulembeddwamu Jonathan Muwaganya okuwa bannamateeka bannamandu w'omugenzi Henry Katanga ng'ono ye Mole Katanga obujulizi bwonna obukwata ku bubaka obwayita ku masimu saako obubaka obwa WhatsApp n'obutambi bwa CCTV obwazuuliddwa mu maka g'omugenzi. Obujulizi buno bwazuuliddwa omukugu mu kunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka ku mikutu gya intaneti nga bwe yeesigamyeko okuwandiika alipoota ye. Nnamwandu Mole Katanga avunaanibwa ne bawalabe babiri okuli Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanza nga bano bavunaanibwa okutemula bba Henry Katanga mu maka g'omwaka oguwedde. Omulamuzi Isaac Muwata yalagidde oludda oluwaabi okuwa bannamateeka abawolereza abawaabi obujulizi buno oluvannyuma lw'okusika omugwa wakati waabwe ku bujulizi obwaleetebwa omukugu AIGP Enoch Kanene oluvannyuma lw'okwekenneenya amasimu g'abawawaabirwa abataano n'obutambi bwa CCTV eyasangibwa mu kisenge ky'omugenzi Katanga. Olwaleero Kanene agenda mu maaso n'okuwa obujulizi ku alipoota ye bannamateeka baba bawaabirwa ng'agenda mu maaso n'okuwa obujulizi ku alipoota ye bannamateeka baba bawaabirwa beecwacwanye ne bagamba nti yamenya obutundu obuwerako obw'etteeka erifuga okukozesa kompyuta mu kuggyako n'okwekenneenya ebizibiti mu musango guno. Mu nsala y'omulamuzi Isaac Muwata akikkaatiriza nti okufulumya obujulizi mu budde oba onyweza oba onafuya omusango gw'oludda oluwaabi ekintu ekikulu ennyo mu kuwoza omusango guno. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Tom Senkungu annyonnyola engeri obulwadde bwa Candida gye bukwatamu abantu. Buleetebwa yeasts oba obuwuka gye baleesenga fungal infection bukwata abaami kyokka ate era n'abakyala nabo bakwata so nga ate era bukwata ebitundu eby'enjawulo ku mubiri gw'omuntu. Buyinza okukwata enjala, olususu, mu kamwa, naye ng'ate okusinga abantu basinga bumanyira mu kukwata mu bitundu eby'ekyama. Obulwadde buno abamu balowooza nnyo nti buyitibwa nnyo mu bikolwa bya mukwano busobola n'okukwata omuntu ateegase aba atagenze mu bikolwa ebyo. Naddala
singa omwanya gw'omubiri gwe gaba immunity ye ng'eriko wansi. Ab'obuyinza mu municipali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe bayimiriza mbagirawo obukulembeze bwa bodaboda e Lugazi olw'okusika omugwa wakati w'ebiwayi ebibiri nga bakaayanira obukulembeze. Omusasi waffe Dennis Sebwami yalina ebisingawo. Mu lukiiko lubabaddemu n'abagoba ba bodaboda ab'obuyinza nga bakulembeddwamu amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Lugazi Juma Kigongo, omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Lugazi Afande Kibikke Sharif kw'ossa ne tawuni kiraka w'ekibuga Lugazi Juliet Nakawuka basazeewo nti ebiwayi ebibiri okuli ekikulemberwa Hussein Tenywa n'ekikulemberwa Karimu Yisaabirye nga byonna bibadde bikayanira obukulembeze bwa bodaboda e Lugazi bisooke bidde ku bbali. Bano bataddewo akakiiko akagenda okugira nkaddukanya obukulembeze bwa bodaboda mu Lugazi era kateeketeeke n'okulonda mu bbanga etasukka myezi 2. Omumyuka wa RDC Juma Kigongo agambye nti kino basazeewo okukikola okusobola okukakkanya embeera ebadde esajjuse ennyo mu bagoba ba bodaboda nga baagala kutuuka kuttiŋŋana. Waliwo okulonda emabega nga ffe tetunajja ne bafunamu obutakwatagana nga sayidi emu yeteyamatira ate n'endala nga yakozesa ebiwandiiko ebikyamu kubeera nominated. Babadde balwanagana, omu agamba nze chairperson, omulala agamba nze nkyali chairperson, Kalimu ne Hussein. Ne tubabuulira bye twazuula balimu ebikyamu ebyakozesa kulonda. Awatali kwesalamu bonna basazeewo nti no badde ebbali Kalimu ne Hussein ne balondawo akakiiko ka interim committee ketukwasiza obuvunaanyizibwa bwa myezi 2 okumanejinga bodaboda fraternity nga obategeka okulonda kwa stages mpaka vision nga bayambibwako commercial officer town clerk. Kakati omuliro gukakkanye bulire nti entale zibaddewo zigenda kugwa. Bo abagoba ba bodaboda basiimye ekikoleddwa ab'obuyinza ne bategeeza nti kyakukakkanya embeera kuba buli luuyi lubadde lwewerera okukola lunne waalwo ekizibu. Tweyanzizza RDC tawuni kiraka ebale nnyo ffe tuwonye kinene nnyo nga siteegi n'ekyalo Kibubbu ku baami ababiri okulaba ku mirambo. Era tweyanzizza nnyo ku bigambo byabadde beeweereza n'embeera gye babadde beeyisaamu. Nze akakiiko ak'ekiseera akagenda otambuzibwa okumala piriyodi ya myezi 2 bategeko akalulu ak'amazima n'obwenkanya kuba buli omu abadde agamba gwe teweewandiisa. Twalonda emirundi 2 nga tulonda abakulembeze ba mirundi 2 era bonna babadde bakola emirimu bwe buzibu bwe tubadde nabwo. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja nze Sebwami Dennis e Buyikwe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweeza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu emu 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 4 emu. Omukulembeze wa Amerika omulonde Donald Trump akaddeko n'asubirwa okulonda Michael Waltz muna Republican okuva e Florida ng'omuwabuzi bwe ku ebyokwerinda okusinziira ku nsonda ezeesigika okuva mu Amerika. Michael Waltz ng'ono munnamagye eyaganyuka ng'alwanya entalo mu mawanga agawera okuli n'Afghanistan kigambibwa nti muwagizi wa Trump lukulwe era ng'ono yazzeemu okulondebwa mu lukiiko lwa Congress wabula ng'akadde konna yolekedde okutandika okukolera emirimu gye mu maka g'obwa pulezidenti aga White House. Waltz asuubirwa okuwabula amaka g'obwa pulezidenti ku nsonga z'ebyokwerinda saako ebweru wa Amerika. Kitegeerekese nti waliwo ne Senator Marco Rubio era ng'ono naye ava Florida ng'ali mu kwogerezeganya n'abakulu abali ku lusegerera lwa Trump ng'akadde konna waakubaako ekifo ekisava kyafuna.